tukusanze wano mu rehearsals ekyamazima kyo takitenavaako kino bakinzaala nakyo, so it's just a matter of kufuna opportunity. Olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu abotodde ebyama. Jjukira ono alina anniversary ey'emyaka 14 mu bufumbo obutongole ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi bawezeza emyaka 40 mu bufumbo, wabula emyaka 14 yejjo bufumbo obutongole nga bamaze okubeera nga bagatibwa. Jjukira nti ono ayinayo show e London ng'ennaku z'omwezi 5 Julayi emanyiddwa nga Uganda Festival 2025 wali eri mu Modern Park e London. Kati wulira, President agambye temuddangamu okungerageranya ku Bebe Cool, temuddangamu okungerageranya ku Chameleone, ebyo ya Big 3 na bivaamu mumpite the real one. Kakati mukwano gwange ampuliriza ono abadde ali mu rehearsals. Jjukira nti Muganda Dax Vibes ayinayo concert egenda okubeera nga mukwano gwange ampuliriza eneesula n'emiti. Kakati nno President mu bigambo bye ayogedde ebigambo bitono nnyo byenjaga tutandike nabyo, wabula video sooka ogiwe ekigalo buli munnayuganda alabe kino. Happy anniversary. Thank you. 14 incredible years. Yeah. Message join eri mukyala wo then n'abantu abatana bagenda mu bufumbo obutukuvu. Well, it is actually 24 years of love and 14 years of holy marriage. Twaline Babi myaka 10 nga tebana batugata ate tugatiddwa sosa kati myaka 14 emirungi ennyo. Twebaza Katonda olw'ekirabo kino, nebaza Katonda olw'ekirabo kya Babi kye yampa, ne bw'atanyongera birabo birala byonna bonus we yampa ye nabimalayo. So I'm very happy. I wish you a wonderful anniversary, Babi. Tukusanze wano mu rehearsals ekyamazima kyo takitenavaako kino bakinzaala nakyo, so it's just a matter of kufuna opportunity. Oyo yenze buli wenfuna omukisa nga ne-expressinga kyendi, kuba buli muntu Katonda yamuwa ebirabo n'ebitendo ebibi. Sinange kino kirabo kyange ng'omusambi w'omupiira, omuwandiisi w'ebitabo, ng'omusizi w'ebifaananyi, era nkyenyumirizaamu. Era neesunga olunaku lwendifuna omukisa, lwendifuna eddembe lyange okweyagalira mu kirabo kyange n'okikolamu akasente, kuba kino ekirabo kyampa amajja. Come next month ogenda bo performingira abantu be London. Yeah. Abantu baso Just a conversation, a musical conversation together. Gibadde emyaka mingi nnyo nasembayo okufuna omukisa okuperforminga nga ndi London oluvannyuma lw'emyaka mingi, era gwe mukisa gwe ngenda okuddamu okufuna. So London and my music is like conjoined twins. Nesunze zensinza okwesunga. Muguddewo ekitebe eyiganga bagenda kunoonya kye bakuvumako kibule. Kyagulanyi saba Allah kumala ebala butatuswaza. Wallahi ya Mungu otuyiriddewo omubiri twandizze waffe abavayo ntumira omanyi kigambo mu Uganda wano okuyimira direct nova noga nti nze ndi wa Kyagulanyi kijja kijje. Wallahi webale butatuswaza. Ne mu byonna byokola bikole ng'okimanyi weetuli. Abanaasigala abanaafa tunaafa. Olw'ensonga embeera gye tulimu mbi baganda bange. Omwana atuuka okudda ku ssomero n'onoonya n'ezimu zayo ng'ate bulijjo wali ewaka ng'omulaba ng'oza ogenda ffuna. N'otuuka ogenda oggula omuti gwa sabbooni gwa nnusu 7. Omwana yekka requirements amutwala ku ssomero nga gwera mitwalo 5. Bino ebintu tubigenda mu keesi. Tekuli uniform ya mitwalo 4 mwegi. Nga nze kamugogala nasomera ku UPE. Naye sirina kye mmanyi. Bwaba UPE nga bamutweteranga mulungi. Bakuwayo omwana w'omukungu wa gavumenti asomera ku UPE. Bwaba nga UPE mulungi. Kubanga teri asobola kwagaliza kintu mwana w'ekibi. Nenga Kyagulanyi barakallahu fikum jazahullahu khayra fa dunya tuhakila. Munsonga ezintwala ku Kaaba mwendi okukusabira. Allah kumkumira kumpangalize.
gumanyi kigambo kugulawo kitebe ekyo babadde mu tenti nga bali mu kweyuza okedde kugulawo kitebe balagenda okuzukuka okwebikka nga bukedde nkaddamu nga bwe nkogera bulijjo aba National Unity Platform tetweyuza genda mu kabokisi k'omuntu omugambe ndi ali kino na kino lwaki kitibwa ekiti kino na kino mukama waffe yatugaana okulwana ffekka na ffekka wallahi tuswala ate nga akabokisi k'omuntu osobola okukayingira ampuliriza nkulamusizaako nnyo webale gy'otuusizaako engalo nze Eke Master emabega w'omuzindaalo nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo owulire ebigambo mukwano gwange ampuliriza kaakati nno nga sinaba kubeera nga neeyongerayo abantu b'e London, UK, Bungereza, Manchester, Liverpool, Newcastle n'ebibuga ebirala Birmingham naye walla yonna Stroke City bannange President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo aliyo ng'ennaku z'omwezi 5 mu Modern Park kakati mu festival emanyiddwa nga UG oba Uganda Festival temwerabira akonkayisizaawo mukategedde abantu bo Canada abe South Africa basooka okulya empanga Canada nabo ne bamunyumirwamu America bamuvuddemu kakati London mwe mulidde empanga muganda wange Kakeeto omusajja ali awo nga 5 weeteeketeeke kakati nno ebigambo byebyo ulira mukwano gwange ampuliriza onako olwaluli okwosa jjo Mwami Kyagulanyi bwe yagula offices eza NUP mu kibuga Iganga ono n'akankanya ensi kakati nno njagala osooka owulire ampuliriza ebigambo byongedde ate okuddamu okutabuka mu kibiina munda ekya NUP nga bwe nakutegeezezza nti waliwo ensolima Mwami Kyagulanyi zatandise okulinnya kagere era kino kyamuyambye nnyo okutegera baani abagenda okufuna kaadi na baani abayinza obutafuna kaadi baani ensolima era baani ezitali nsolima jjukira nakugamba nti NUP eyina bambega mu gavumenti ya Mwami Museveni okusinziira ku Honorable Derrick Nyeko ono agamba bambega gye bali bangi nga mulimu ne bannamagye abakulu abalina ku madala agajjeno nga naye bano babegera NUP kati wulira Masaka Kalungu East ebigambo si birungi munda mu Nuupu ebigambo byongedde okusajjuka waliwo omusimbi mbu ogutandise okubeera nga gugabwa va kuguli gwe nakugamba luli kati wulira ebigambo bya lwaliro bino omusimbi guno gwatandise okubeera nga gugabwa ngera guyisinganya emikono wakati w'abantu bano abatandise okubeera nga balwanira ebifo ebya NUP mu bitundu by'e Kalungu East kati mpuliriza bulungi waliwo ba bloggers waliwo ba YouTubers abatandise okubeera nga bawebwa ssente babeeko amannya ag'abantu abamu ge battattana wulira ebigambo wuliriza twatandikira mu kibuga Kampala nga waliwo okugaba ssente ezaali empitirivu ennyo bigenze okukka okuwunzika ng'ekiri mu Kampala siddamu kukibanyumiza siddamu kyogerako mwenna mukimanyi kifumba mutuku waliwo yatega kibbomu kino nga kiteze NUP okugikyaya banna Kampala n'afundikira nga lukwago kibbomu kimubwatukiddeko nga takyalina wanyonyola bannansi nga yeeyambudde ne yeeyambula n'ayongera okunama ensi nemanya nti omusajja ono bulijjo atulimbalimba ng'atukulemberera ku siyaasa kakati abantu bwe batyo baamugwamu era ensi nemubuuka olwo n'asigala ng'ali bwerere bukunyegere busa n'asigala nga yeeyambudde kati mpuliriza bulungi Kalungu East NUP kaadi ng'ojjako Kalungu East waliwo Busiro East bannange ekirate kifumba mutuku Sam Mathias walukagga mulumba ampuliriza ebigambo birungi si birungi waliwo omusimbi okukwatayo mu bukadde 8 lulambirira naye bannange obukadde 8 bulambirira obwateekeddwa ku mmeeza ne babutega omuntu omu eyeesimbyewo ne bamugamba bino biveemu kwata obukadde 8 obiveemu nga kumpi kubulako obukadde 2 okwera akawumbi ne bamugamba teweesimbawo mu Busiro East ani yataddeyo ssente zino lwaki yazitaddeyo yaziteereddeyo wa yabadde aziwaddaani kakati mukwano gwange ampuliriza nkubuulire ebigambo byongedde okubeera nga biranda wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njagala tusooke tujjukire nti vidiyo eno bwe tugiwa ekigalo olwo message eno egenda kutolontoka etabaale ensi yonna tulabise basajja bano fe ogwaffe twagumala dda tulabisa bulabisa kansoke nkutwala e Kalungu East nkukomyewo mu Busiro East owulire embaga buli muwagizi wa kibiina ki NUP omulonzi w'e Kalungu East nyamba nsharingira vidiyo eno etuukire ddala ku kibiina ki NUP
bwe munagano gisharinga wallahi ngenda jiddamu ne zaba video 10 ngenda kuziddamu kati buli agirabye nyamba sharinga video yenu olutalo oluli wakati wa Kiruruta Nkerettanyi ne banne okuli ba Haji okuli ba Honorable Katabazi mukasera kano batandise okubanga baluyingiza obanga balukuusa okono n'erinnya eri ekibiine kya National Unity Platform. Munagana jogera binongo owuliriza ensimbi zimaze okubanga zifuluma okuweebwa ba blogger kyakasiddwa olunaku olw'ejjo olunaku olw'emmande ensimbi zafulumiziddwa ne ziweebwa abantu ab'enjawulo mu nsonga zino eza Kiruruta Nkerettanyi. Kituufu ebyogeddwa bingi byemulabyeko bingi naye Munnayuganda njagala osooka olabe vidiyo eno Dennis gyekutandikiraawo olaba 3.7 billion mubbi nnyo abantu b'ekalungu. I want you to watch out. Then bino bye bimu ono Hajat namubalaze Hajat Sambalaze ono ye mukyala wa Haji yekubananga ne Kiruruta. Now ebbaluwa nayo nagibalaze gye batwala ku NUP ne Rubongo ya SG yaliwo era ne bamukubira ne Kyagulanyi ne bakubira Kiruruta oyo ne bamuyita ne bamugamba Kiruruta emisango gisusa abantu kyekimwe n'ensubu gappe emisango mingi awo soko sasula abantu ogiraba eri received stamp ogiraba yino wano it was received ogiraba obiraba ndowooza mwalimu obujulizi bwonna okiraba bulungi. Now Kiruruta si mwangu ssebo yagezaako n'okutta Haji kwasaba alabanga byonna biremye ne bagezaako okumutta. Waliwo omukyala bamuyita Nayiga Janat abeera bwayise yakonaivinga n'oyo be bamu ku baali mu bubbi ate yayagala yafumitako Haji ekiso. Oyo mukyala bamuyita Nayiga Janat olaba yino reference bonanga biganye bayagala okumutta ogifunye Saison. Now nyina fayiro nene kati ngenda komawo mu video edda kuzire dakika meka dakika 3 zikyali kamba mbongere kati now waliwo ebintu ebimu byakoze oyali omwavu omwetisi olaba zino ze zimu kunjuza azimbye mu sente za Haji oziraba ziri Kigo wali okulirana Serena omanyi okuzimba wali Serena wali okulirana Ekigo okulirana Serena oziraba ozifuna Saison Kiruruta Nkerettanyi Yusufu mubbi nga bw'okiwulira omulabi ozirabye oziraba oziraba kakati oyo yayagala obwa MP bw'ekalungu. So NUP tubakoowola ono omusajja munnammwe nga mmwe yakera ku makya n'akola ne bamubba ate si yeyekka abantu ng'abo sisuubira nti ne mu vetting bandibadde babeeramu ate nga NUP eyina obukakafu nkulaze ebbaluwa yino gye baatwala ku NUP yino ate si yeno yokka emisango mingi ekimu n'ensubu gappo balina emisango gy'obubbi egyakye egy'okufera abantu bali awo bakaaba okitegeera. So abantu nga bano NUP mandibadde mubateeka ebbali kubanga replacements nyingi actually si yali nayo ono yanne mu vetting yandibadde tagendamu kubanga mubbi nga bw'okiwulira akabiza abantu amaziga Haji namusinkana nga akaaba nangamba kali balance nagwa musajja yali akozesa obuwumbi bumeka nagwa ndi mukweyamba kuddangulu era we namulabanga yagala ebyo bya MP ne ngamba sente zange azisaasanya akola obubaga bwa kumukumu agenda ku best hotel wali Kiruruta nagula wirubalo y'abakazi bamule buli lunaku Kiruruta agula wirubalo y'abakazi wali ku best customer yasinga oyo Kiruruta gula mu sente zitalizi zakola obubaga buli abakazi bo ku best yabo abakolera obubaga nga balinga bakazi be bwa abantu beka senda sasanya nga omanyo omuntu kubasasira no bagena mu koti Haji waateka ata na Qur'ani oba abakugu batutegeeza nti bwe guba muti gwa bibala ebiseera ebisinga gwolekera obuzibu bw'enkonyogo nti buli olaba omuntu ng'alumbibwa kitegeere omuntu ng'akubibwa nnyo manya nti omuntu oyo alina omulamwa ntandise n'abantu b'ekalungu. Now video gye muva okulaba
ebaddemu ebigambo bingi naye ng'omulamwa gwayo kubagizimbidde vidiyo eyo eraga nti eyina gweri mu kusabira obwenkanya naye mu kusabira obwenkanya bannayuganda batukube tooki wano okusookera ddala mu vidiyo eno gyeri mpanvu by the way sogenda ku mukutuko oyo gaayi ne mulaba vidiyo ezo gye ziringa bbiri nsazeewo okubawaako eyo mu bwenkanya bwali mu kusaba amaze direct ali mu kuyingizaamu ekibiina ki NUP according erinnya erya NUP mu bwenkanya bwali mu kusaba njaga tutunulira ebigambo bino byakozesezza ebigambo biringa bina munayuganda otegeere nti luno lutalo ebyaddala lwa kaadi NUP mbeere bagezi ensonga kimanyi muli bagezi ensonga eno muyine nge muyino gikontrolingamu mu vidiyo mbaddemu ebigambo ebigamba nti Kiruluuta musajja mubbi Kiruluuta tasanire na kubeera mu vettings NUP singa mwamugoba dda mu vidiyo eno mubaddemu ebigambo ebigamba nti omusajja yali omwetisi azimba atya ebizimbe bino n'abibalaga ekibuuzo bwe kibanga buno si kusiiga bukyayi ng'onoonya bwenkanya ky'ogambe yali omwetisi w'emigugu waliwo muteeka oba musemateeka w'eggwanga lino Uganda oba mu bwakabaka bwa Katonda talina kugaggawala talina kuzimba eyo point namba emu point ey'okubiri mu bigambo bibadde mu vidiyo eno mulimu ebigambo ebigamba nti Kiruluuta agenda ku New Best Hotel n'agula wirubalo y'abamalaaya mbuuza eyo nayo paati ey'okunoonya obwenkanya mu musango bali mu kwogerako kuno si kusiiga nziro si kusiiga bitoomi nti Kiruluuta takomyoko agenda n'akolera abakyala obubaga mbuuza nali bino ebigambo nabyo byongerezebwa kusaba bwenkanya kwoyo ayogerwako ayagala obwenkanya Munnayuganda bw'otunulira ebigambo bino byonna bikulagira ddala olugendo lw'okusiiga obukyayi bw'oba ng'osaba bwenkanya ekya Kiruluuta okugenda okusiba ku New Best Hotel ng'agula bamalaaya nga bw'okyogera buli lunaku kikwatirawa nabiri by'oli mu kwogerako goli mu kusabira obwenkanya ekyokubiri mu vidiyo eno ali mu kuyita abakulu munda mu NUP abagamba ono muntu nga mwe mubeere beegendereza kitegeeza nti bano abasajja bali mu target era mubeegendereza nnyo si bana NUP nti baagala ku ssaawa era esembayo singa omuntu wawe bwe bali mu kukuutira akadingidi mbagambe zino ensonga za kaadi eyo yagenda okubeera omubaka wa Kalungu East teziri mu kubuusabuusa nti temwewunya okulaba nga essaawa esembayo singa omuntu oyo gwe basuubira oba gwali mu kukubira akadingidi nti aweebwe kaadi ayigaana okufunibwa bino ebigambo birinde nti NUP twagiwa buli bujulizi bonna obulaga nti omusajja ono si mutuufu ekitegeeza nti NUP ekkiririza mu babbi ekkiririza mu bulyake oba kategerekese nti vidiyo zino ziri mu kutagetinga ekibiina kya NUP bakikozesa ensobi mu kusiiga enziro Kiruluuta nkerettanyi oba kategerekese munnayuganda njagala olowooza ebigambo ebiri mu kavidiyo kano nkugamba egende ku mukutu gwoyo gaayi ogenda kulaba ebigambo ebirimu kituufu asaba bwenkanya eri omuntu we bino ebigambo nabyo byegatta mu kusaba obwenkanya omuntu gwasabira obwenkanya kiri mu giraasi Munnayuganda nti eno nziro olaba nti waliwo mission ennene ey'okusiiga enziro eri Kiruluuta nkerettanyi naye bannakalungu East mbagamba ne Bannayuganda bwenna okutwaliza awamu nti omuntu yenna ow'enjawulo oba omuntu akusingako oba asingako oyo ebiseera ebisinga afeesinga ebintu bwe biti nti alwanyisibwa ono omusajja ali mu kulwanyisibwa bannange kituufu omusango gyeguli naye omusango wegubayo lwakyali wabweru musoke mukanoonyereze omusajja ekiruma Haji oyo infacti eyo fayiro nange nagifunye edda njirina ekisookera ddala nti yafuna okutabanguka kwa bizinensi ye yagwa ekyokubiri Haji amaka ge gaayonooneka talina mukyala obujja agata business oba tambula bulungi ku kirowoozeko obanga ggwe bw'obanga wakeeranga ku makya n'ogenda ofuna emitwalo 5 gy'okolera kati ng'ofuna gumu kitundu osigala mu mbeera kyekisumbuwa Haji oyo kituufu emisango gye giri era giri mu kutambula naye ebbanga gye kitambulidde emisango egyo tiwannabaawo kafaananyi konna kalaga nti Kiruluuta ne banne bali mu kukola ki bazza omusango n'ekyokubiri batulaze omukyala Kalungu East ebigambo birungi si birungi National Unity Platform
ensimbi zitambula, ezitambulira mu banka, ezitambulira ku masimu, ku sseezo ez'oku street. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso era ng'obitadde ku mabbali, waliwo emboozi eno nayo nzibu nnyo, era emboozi eno mukwano gwange mpuliriza tulina okubeera nga tugitunuulira, ey'abakulu abakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP. Jjukira nti bano babuzayo ennaku ntono nnyo okutandika okubeera nga bafulumya ebivudde mu ssasa, kyentegeeza okutandika okubeera nga balangirira baani abakwasiddwa kaadi ku bifo ebyabakansala. Kaakati nno abantu emitima gye bakuba, abantu ebigambo birungi si birungi, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo amawulire agavudde munda. Amawulire gano gongedde okwewuunyisa buli muntu yenna atawagira NUP. Mawulire ki? Gwe tulokalire nkubuulire. Waliwo bakansalazi, wuliriza, ku disitulikiti, abakika ku disitulikiti ey'ewakiso. Bakansalazi bano nga baagana ne basinkana mwami Museveni. Bwe basinkana mwami Museveni, era bano twabakugambako babateeka ne ku peroolo, era nga bano bali mu ssente zitaka wansi wakakadde kamu n'emitwalo 3 buli mwezi, nga ssente zino zibaweebwa nga bw'obalaba abo bakole omulimu ogw'okubega NUP nga babizzaayo eri. Kati wulira, bano baatwalibwa ekyankwanzi, baatwalibwa ekapeeka, ne batendekebwa, ne baweebwa n'ebyambalo eby'amagye nga bw'obalaba okuva ku ngatto mpaka waggulu ku bukoofiira. Kati beebo. Jjukira nti bano olwabatwala eyo yali nkukutu, wabula oluvannyuma babakuba ebifaananyi. Bwe babakuba ebifaananyi ne babalabisa, bwe babalabisa ne tubategeera. Jjukira nti bano bonna baasooka kwegaana, baba baakamala okwegaana, ebifaananyi ne bifuluma nga bali mu training ey'ekinnamagye. Kaakati bano be baakomyewo okusaba kaadi ku bifo ebimu ebirala. Abamu bakomyewo nga bakansala, naye nga tubamanyi nti baalya era balina ku musaala ogwa gavumenti. Kyokka nga bano bonna baali ba NUP. Era mujjukira mu Lutuula olwasembayo wali ku disitulikiti ewakiso, bano baali balonda ciyamaani waabwe, bonna balonda ciyamaani wa NRM. Ensi ne yeebuuza, abantu aba NUP nga muliyo ebitundu 85 ku buli 100, abantu 15 babasinga batya? Era ku bano kansala omu yava mu mbeera, mujjukira mawulire twagakola twagabalaga wano, n'akuba banne kibooko n'abakuba emiggo nga bwakaba amaziga nga bagamba mutuswazizza nnyo, mukola mutya ekintu nga kino, ne muddira ne mulya olukwe mu bannansi, ne mulya olukwe mu pate yaffe, ne muli olukwe mu mukulembeze waffe. Omusajja ajja n'omuggo n'akuba wano emiggo egifuka ne gikwata n'ettaka, era bano ne bewera okumutwala mu kkooti. Tetumanyi gye byakoma, wabula oluvannyuma lw'okubeera nga byayitingana, omusajja bafundikira bamuvuddeko, tebaamuwawaabira. Kaakati bano bakomye olunaku olwaleero era baaleeta empapula ne bazizzaayo, beesimbyewo nga bakansalazi aba NUP. Abamu bakyusizza ebifo, wabula amawulire agava munda galaga mbu ku bano ate abamu bandiweebwa kaadi. Abamu ku bano mpuliriza bulungi, mbu bandiweebwa kaadi. Jjukira amannya tugalina bulungi nnyo, era abantu bano basukka mu 30 n'okusoba. Amannya gabo tugalina ku likodi. Kaakati nno abantu bagamba, abantu bano kiki ekibaddisa okubaweesa kaadi? Bw'obawa kaadi oba otegeeza ki? Era gwe ababawadde kaadi oba okoleraani bw'oba obawadde kaadi? Amawulire ag'omunkukutu ag'omunkuubo nkugambye kaadi tezinaba kubeera nga zigabibwa, naye essaawa yonna twengedde, wabula mu bigambo ebifuluma, amaloboozi amatonotono ag'omunda ag'omunkukutu galaga abamu ku bano basuliridde okuddamu okuweebwa kaadi. Kyokka nga bano baalya mu kibiina olukwe, era nga bano bali ku musaala gwa gavumenti okubega NUP. Abaffe twebuuza, ebigambo bino babawa kaadi, bana baba bawadde kaadi, baba bakoleraani? Muganda nange sooka byongereko nange nkomewo. Nga Munnayuganda laba vidiyo eno otagisharinga ogenda bba onkoze bubi, because kino kitaasa ffe. Ebintu si birungi. Yes, things are bad. Ebulambale ekibiina kya National Unity Platform kirangirire ani agenda otwala kaadi ku mutendera gwa kansala ne ba division mayors kosa ne ba chairman ba districts. Era buli omu ali bulindaala akaseera kano, buli omu akola ekisoboka okulaba ng'atwala kaadi. Naye gwe ndaba njagala onnyamba ontaagingira omukulembeze, ontaagingire n'aba EMC. Era nkubuze n'ekibuuzo kino, mu butuufu ddala let's be realistic. Osobola okukwata omuntu eyagenda n'amiitinga Museveni nga n'obukakofu obuyina n'omuwa kaadi?
Like seriously, can you do such a thing? Waliwo ba councillors abe Wakiso, abe Busiro East, abagenda e Garuga ne basisinkana Museveni, ne batakoma musisinkana ne beenyigira ne mu kutrainingibwa ebintu bye baba training ebyamaje. Mu kaseera nga Museveni awamba abantu, mu kaseera nga gavumenti etta abantu, mu kaseera nga gavumenti etulugunya abantu, nga bamache tebavundira mu makomera, bano bakansala betwalonda bakolera abantu batandika genda kulya bichepere ne Museveni. The information I'm getting is waliwo abantu mu kibiina kya National Unity Platform bestagenda ku mentioninga right now, naye nga ngenda kukoma okukola video endala mba mentioning eno just video njikoze nga njagala mutuusa obubaka eri president eri akakiiko ka EMC. Waliwo abantu abagala okusalawo okuddiza bano abantu kaadi ng'ate abantu bano bakola ekintu ekisinga okuba ekibi ku miitinga Museveni assa abaana asibye abaana. Mwebali bakulembeze mu NUP be bakirimu emabega ntegezeddwako mu sente ziyitingana, omudidi guyitingana. Basaba ne banyabo tugenda mu kalulu aka 2026. Akalulu ketusubira tekagenda kuba ka bulijjo. It's going to be a whole different set this time round. Akalulu twetagira abantu abali loyo ndiyo tuba tugamba tugenda mu protest vote, tosobola kera ku machano ngamba ogenda kwalaininga abantu abamitinga Museveni nabawane ku sente nti bagenda sobola okulwanisa Museveni. La abadan abada. Akakiiko k'ebyokulonda ka EMC mbadde nsaba muteeke nnyo essira ku bantu abaagala ekibiina nga tebayinako mu bye bakoze emabega, because omukulembeze agamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Bano olwenda ebikolwa twabiraba dda ba mitinga Museveni. There is someone akirimu eyo mu Busiro East. I'm just withholding your name for now. Naye ngenda kukomawo nkole video endala mu ssaawa ntono nnyo kati. Nkumentioning enkwatulire ense kumanye tumanye nawe tukumaze done deal. Mwe muli bangi muli bakulembeze mutandise ozannya emizannyo. Abaana abali ku alaali mwagala bakuba kikono muteekewo buno obuyayo obwagende wa Museveni. Akakiiko ka EMC mbadde nsaba bamaama Chemtai, please, and your team. I know the times we are in right now, they are hard times. You have a whole lot to do. You have so much on your tables. But please, we are requesting you, don't relax. Please keep doing what you're supposed to do. Because if you leave the powers to those people on the district levels to decide who to be given a card, these people are being paid money. Okuyisaawo abantu abali incompetent, abantu abakola ebintu ebiri contrary to what the party is supposed to do. Tewali kintu kye twetaaga mu kalulu kano ketugenda mu aka protest vote nga bakulembeze bali loyal to the party. Obanga wagenda n'olya ssente za Museveni tosobola kunkakasa nti osobola omulwanyisa. Tosobola kunkakasa. Buno bukansala bwe mwagala okuddiza kaadi, wallahi billahi talahi walya ssente za Museveni. Amanya nga withholdings for now, naye nkomawo ne video okwabya buli kimu. Yes, fa balina kikola. Tugenda kikola nze buli district ngenda gitabaala, ngenda kozesa omukutu gwange okuleeta amazima. Kyemmanyi mmwe abagiraba mugenda gitaaginga bakulembeze bajja laba ensonga eno, and trust me bagenda giyimiriramu nga bukyali. I know akakiiko k'ebyokulonda muyina emirimu mingi nnyo, muyina Uganda namba, naye okiba kyetaagisa ku deploying abantu basukka mu kakadde mu ba deploying abali ku alaali balonda abakulembeze abali ku alaali. Eyo Busiro East ebiriyo bibi. Trust me ogenda kwekanga nga kanso yonna mu Wakiso balonza abantu abafu. Kino nkibagamba. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe n'okutegeezeza nti Lukwago yatega kibbomu kye yatega
nga kiteze NUP eyafundikira bamufubutula ate naddukira gye yakiteze n'afundikira ng'akiguddemu ne kibalula yejjukira nti ono bwe bamuteekako inginiya balimu ezo ku bwa Lord Mayor yasooka n'alaga nti tewali kantu agenda okulaba ku gurawundi nga buli muntu agamba kimala emyaka 15 oli Lord Mayor okola gwa kukaaba ekibuga kigenda ebintu bigenda bw'ovaayo bwe weekwasa ono bw'ovaayo bwe weekwasa oli ate ng'okusinziira ku bigenda mu maaso n'abantu abakwetolodde abaakolako naye nga bagamba nti omusajja ono y'omu ku bali emabega w'okutunda Kampala n'ebintu byonna ebiri mu Kampala n'okugoba banna Kampala mu kibuga omusajja ono ye apuleyinga kaadi ye eya politics nga abeera ku sympathy side buli kadde naye ng'ebintu y'omu ku babisayininga n'afundikira ng'abigabi ku luno yatega kibomu nga kitegedde mu bakansala ba NUP aswaze NUP era ono yawandika script eno ng'amanye ejja kumukolera nnyo ne mu kalulu ka Lord Mayor kakati bigenza okuwunzika ng'ebyama bivuddeyo nga Lukwago afuuse ampuliriza kasobeza nga ekiwalata ky'embuzi kiremerera okukwata ku mutwe ne kyambalira ku maviivi kakati no Lukwago atuyana zikala inginiya bali mwezo kakati ebigambo byongedde okubeera nga bimutererera oluvannyuma lw'omusajja ono okwagala okubeera nga akoza ku lyaluma amina okwagala okubeera nga alinnya gye gava ate n'agabeera nga tannaba kubeera nga asena n'agalinnyamu ebigambo byongedde okumwonoonekera abantu bavuddeyo ne baleeta bwino ow'enjawulo ku nsonga z'omusajja ono Lukwago era nga buli omu alumiriza butereevu nnyo ng'agamba nti Lukwago ono bukyalya adda kaddadda bukyalubanga lwa mmindi amaze okubeera nga yeyambula jjukira ono yavayo n'ategeeza ensi nti bakansalaazi okusingira ddala aba NUP be baatunda omwala gw'ennakivu ne baguguza haamu kaakati nno bakansalaazi abamu ne bavayo ne bagamba okakasa leeta bwino kaakati Lukwago yatuuka n'okutuuza olukiiko ku City Hall gye buvuddeko ennaku ndoza zabadde olunaku lwajjo kwosajjo munampabula bannange abagoberera ensonga era olukiiko luno terwaweddeko bafundikidde baluyiye nga terufundikidde ekyayongedde okulumiriza n'okulaga nti ebintu by'omwalo omusajja ono yagobye banna Kampala bennyini mu kibuga Kampala nga tebabateekedde wawe bagenda kulaga kaakati nno inginiya bali mwezo bunaku olukya tubagamba ye Mayor to be inginiya bali mwezo ye Mayor waffe tetukyalina kibuuzo kirala kyonna na kimu twagala tulabe ku face empya twagala tulabe ku ideas empya twagala tulabe ku face empya kubanga n'omuntu atava mu ddiiro naye abatama omuntu nibo bamulungi otya otuuka n'ofundikira nga mukwano gwange ampuliriza ebigambo byononyi kakati no Lukwago ku luno yalinnye gye gava jjukira nti ono ye pulezidenti w'ekibiina ekya PFF era bano be baavaayo okulwanyisa NUP okulaba nga tedominatinga kujjako Mwami Museveni kaakati no bye baapulaninga byongedde okubafuukira kamulali bakaaba batuyana zikala mu mbeera bweti Ssaalongo Erias Lukwago script gye yeewandiikira emugudde Malaka yagala mutuga mwettira tambuza video waalikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe kati Ssaalongo Erias Lukwago pressure gy'aliko ey'abali mwezo emweyanikidde ate emwambudde njagala tuddeyo emabega twejjukanye nga twolekera akalulu ka 2021 Ssaalongo Erias Lukwago abaali mwefuddisa ebiseera ebyo baafuna biliyoni 5 okulwanyisa Kyagulanyi ne National Unity Platform sente ezo ne baziteresa Dr. Kizza Besigye nga wayise emyaka kumpi 4 nga tuvudde mu kalulu bano bennyini simanyi oba waabulwa butakkaanya obanga banayeyagaana baavaayo bo bennyini ne baasanguza ebigambo ebyo mu mawulire ensi yonna n'ebimanya saga eyo yonna ng'etambula paka lwe yaggwa tetwawuliramu kigambo kigamba nti ssente tuzizizzaayo gye zaava ekyo tekibangawo era situwuliranga ku nsaasaanya ya buwumbi buno obutaano ekyo ne kimpa endowooza nti osanga n'ebigenda mu maaso kati bye bimu ku accountability y'obuwumbi obutaano tambuza video Ssaalongo ovuddeyo oba wavaayo n'otutegeeza nga bakansalazi bwe baagabira haamu omwala ebbanga eddene eriise nze awo weeretera ekibuuzo kansolo yatuula Ssaalongo wali ludda wanga Lord Mayor
era lwaki bivuddeyo kati. Ekyo bw'omala okissa ebbali, bakansalazi bategeeza nti bo baateesa omwala gubeere developed, wabula tebagambangako nti guweebwe haamu, era teboogeranga ku linnya lya haamu nga bali mu kanso ng'etudde. Era bakansala bebamu be bagamba nti Ssaalongo yafuna obuwumbi bwa ssente okugenda okulongoosebwa emimiro. Bakansala be babyogera. Kakati guno omupiira njagala ogutegeere bw'oti. Bano abasajja ku mulimu omunene gwe baliko ogw'okulwanyisa National Unity Platform babadde babaza omupiira nga gukuba ebinyonyi kumpi 3 n'ejjinja limu. Ssaalongo akugamba nti oluvannyuma lw'okumanya nti bakansalazi bawa haamu omwala, yakwata peeni n'olupapula n'awandiikira Secretary General wa National Unity Platform David Lewis Lubongoya. Awo era wembuuliza, wali omuwandiikira ani? Lubongoya atali mukozi wa kanso era atali kansala nti atuula ku lukiiko lwa kanso. Lubongoya si executive director w'ekibuga Kampala era si ye minisita wa Kampala. Wali omuwandiikira ku ki? Mwali mubaze omupiira gwammwe nga mwagala gukubya kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mugambe nti twabawandiikira era bamanya nti bakansala abaabwe baalya ssente ne bagaba omwala ne batabaako kye bakola, naye nga NUP ng'ekibiina kyalina buvunaanyizibwa ki ku mwala. Ekyokubiri, Ssaalongo Erias Lukwago ne bano ba Muhammad Nsereko bawangala nabo baali babaza omupiira bagukube David Lewis Lubongoya kuba yali amaze okulaga interest ey'okuvuganya ku bubaka bwa Parliament obwa Kampala Central. Kati ng'omupiira guno baagala gumukubira mu angeeyo, kubanga weebuuze wali omuwandiikira ku kinga tonawandiikira minisita wa Kampala oba executive director oba ani abalina obuvunaanyizibwa ku kibuga, wali oyagala mukubya mupiira. Ng'omupiira ogwo gw'omukuba gulimu ne sympathy card ey'okuba nti bali mwezo yinginiya akuleeseeko amaanyi era okimanyi tosobola muwona. Kati ng'oyagala kuba NUP ogiteeke ku ttaka osobole okuwangula bali mwezo, naye Uganda weetuuse sympathy cards tezikyakola. Bannayuganda balaba era amaaso gaabwe maggule beetegereza buli mbeera. Obudde buno Ssaalongo Road Mayor Erias Lukwago buli lukya alayiranga waayagala haamu akwatibwe asibibwe. Ssaalongo oli munnamateeka ate ow'omuzinzi atabuusibwabuusibwa wadde okuyisibwamu amaaso. Lwaki togenda kuba emitendera gyonna egy'okuyitamu ogimanyi? Lwaki togenda n'okuba haamu mu mbuga z'amateeka ku lwa KCCA era ng'okozesa obuyinza bwo nga Lord Mayor? Lwaki togenda n'owabira haamu mu mbuga z'amateeka n'ova mu mawulire? Zino sympathy card ze muzannya tezikyakola. Akabinja kammwe ke kaaba Muhammad Nsereko, ke kaaba Ssemujju Nganda, ke kaaba Mpuuga, akabinja kammwe ke kaaba Abedi Bwanika. Onfuna tebikyakola. Mwali mwagala tukuba mupiira kubanga olwo Lubongoya wabadde obaze nti omumaze Kampala Central nga mwagala gimulemesa nga muyitamu akakazannyo nga ne bali mwezo omukubiddewo ozannya sympathy card osobole okudda ku bwa meeya kwomaze emyaka 15 egitalina nkulaakulana. Buli kizibu ekiri mu Kampala Lukwago kubanga ye ne gavumenti eri mbuyinza bali bati akiwakanya ojja kiwakanya nvuma naye nkigambye kiwulire mu bulumi obw'ekitalo kiwulire. But kuba bakansala bakugamba
nti ne ssente ezamujjanjaba KCCA teyalina ssente zaava mu State House. Olinga Mpuuga eyeewa akasiimo nga yakatandika okukola neyeewa akasiimo akamenya amateeka. Kati byebyo gavumenti ya General Museveni neekuwa ssente ezikujjanjaba nga ate gy'olwanyisa impossible. Era wagenda okuyingira FDC NUP singa wali wankyukakyuka Ssaalongo era omulwanyi omutuufu wali badde oyingira NUP naye mmwe mwalina geemu zammwe ze muzannya. Omupiira gwe babadde obala okuba Lubongo yagwagaanye. Mujjukire nti bano abasajja be babadde batambuza ebigambo mbu lwaki Lubongo yatagera ne yeesimba ewaabwe. Ng'oyinza okugamba nti Erias Lukwago Kabungo gy'azaalwa e Kalungu nti wali mu Kampala Central. Ku mwennaani azaalibwa e Kampala? Erias Lukwago bamuzaale n'owaffe e Kalungu e Kabungo. Naye nga be bakugamba lwaki Lubongo yatagenda ne yeesimba ewaabwe. Gwawe weesimba we wammwe w'ozaalwa. Guno gubatuddemu nnyaziro. NUP eyagala bukulembeze. Teri kibiina kiyinza kwagala kukwata bukulembeze nga obwa mmeeya obw'ekibuga ekikulu eky'eggwanga tetubuyina. Tekisoboka. Era kakati tukuba kubulizaayo twagala bwa Lord Mayor nga buli mu ngalo za yinginiya Ronald bali mwezo azimbe emyala akole amakubo amalwaliro ga kanso gateekebwemu eddagala era gaddaabirizibwe amasomero ge mutunda aga KCCA agazimbe bulungi gatuuke ku mutendera ogusaana. Zino sympathy card tezikyakola. Byakyuseemu nnyo ate bino birala nnyo kuba guno omulembe tugoberera. Ssaalongo tosobola kuwona. N'omupiira gwe mwadde mwagala okukubisa Secretary General waffe gwabatuddemu. Firimu gye mwatandika mugifiiriddemu nga tennaggwa. Kati tunoonya firimu star. Ebettidde. Nze Semanda awangaale nyini munna mu nswa nyini nsi.